bwe yagenze kati tugenze ku Sande bwe nali bwe sajja ku Sande bwe sajja waliyo meeting y'abajeno mu State House Entebbe Museveni bayita mulibe byaliyo ku Sande wedde Museveni yayita meeting y'abajeno bamala okwegeyamu bwe bali begeyamu oba Peter Lweru waliko mizimu gy'abakonjo gye gyamulinnya oba gye gyakola ki Peter Lweru yanyokera mu meeting Peter Lweru yayimuka n'agamba Museveni yamugamba we are tired of this mismanagement of this country and then the forces. First and foremost, your son. He keeps on disrespecting all the senior officers. Gagamba didigi. Didigi agamba nti tasobola kukubira ba peasant generals abali mu UPDF. We can't salute any peasant UPDF officer. Ne bakiwulira ne basirika. Era ye ogyondezo salute ye munga akubidde omuntu yenna gobali kulanka yemu. Yembu yagata kubira ba peasant UPDF officers salute. Tali bakubira simu akeera bavuma. Kati kwolo mu meeting eyo Lweru yali obuuka n'agamba Museveni tukoya akamanyiro ka mutabani wo akeero tumanyira naganda tasobola kukubira bajjeno basirikale bande salute nti ye wakabyo okusinga abalabo bonna. Museveni ng'awandiika n'amaana amugamba mukulu njala kutegeeza ffe tuli mu buzibu mwatuzanyisa emizannyo wano tetulina tusobola kudduka basobola okutukwata essaawa nasinga eggwanga likyuka eggwanga mutandise odditabangula mutadde obuvuyo buli wamu nze sisobola kufuluma bweru banteekako sanctions kebere East Africa sina we nsobola kgenda ewantu wokka we nina emirembe ate nga nawo siri settled ye Uganda kati Uganda mutandise odditabangula Museveni ambuuza hawo n'amugamba you know what Namugamba, you think Baganda stupid? How many Bagandas are in the ranks of generals and the other on the security organization? Namugamba, Baganda are not stupid. They are just keeping quiet. They are just waiting a little time to come. But we are going to suffer. Stop mistreating Baganda. They are not stupid. Namugamba, Baganda Babakabali Majiga UPDF from Baganda. Where are the historical Baganda? Where are the historical Baganda in BHP? They are not where. They are not where to be seen. But these people are quiet. We are squeezing them. We are mistreating them, but they are quiet. Time is going to come here when the government is changing. It's still going to face the problems. Yarangira Museveni narangira n'omutabani we yamugamba byonna. Namugamba muloza Baganda basiru. Tuli wano lwabakulu ku ttaka ly'Abaganda kutuzindi kutukoze buli kimu ne tubajoze tubataddeko buli kimu. Kyokka nga ne gye tulina okudduka tetusobola kuddukirayo. Bwamala obyogera kukuwaza banga mavi ya kuku n'ayimuka Kayindo Otafiire maine etatya abe bulali mudde bwalwagula n'amugaa you know what Lweru has been saying is true. It's overdue, but your boy, you should stop disrespecting senior armed officers. And I'm here to inform you, over my dead body, I don't want to see your boy in the areas where he come from. It's me, Kayindo Otafiire, who is talking. I don't want to see your boy in my areas where he come from. He should respect elders. Kayindo Otafiire yavudde mu mbeera ategeeza Museveni. Ategeeze ku kitabani kye kino ekitabu kirekerawo akamanyi. Era namugamba ye tayagala muddamula mu kitundu kyonna kyazaalibwa musimembwa akuteeka Muhoozi projects meka sasero biki. Namuga tekisoboka. Ate atekiza mukule tajja mukiza mukulembera. Kati ladies and gentlemen, musabire nnyo mavi ya kuku Kayindo Otafiire ne Lweru oba emizimu gye gyabalinnye oba ki. Ono gwe boogerako yabadde asirise ng'asirise era nga tanyega. Kayindo Otafiire amala okunyooka Museveni amanya ensonga. Bw'amanya ensonga abalaba asirise. Naye nga ne Kayindo Otafiire yamugambye nti akamanyiro kasusse. Abasajja betuzanyirako wano Abaganda bannannyini wano. Effujjo lisusse.
kwegamba wali ogenzeeko okubba ewantu ne mutasanga nyini ye nga tewali wadde ka kamera tewali wadde wa alamu nenga mubbye nenga mukimanyi omutudde okubba essaayo nannyini wajja kujja kati yembeera Museveni gyalimu n'abantu be kati bababbi abala balina instincts bamugamba mukulu tumaze okubba twandibadde tuva wano ng'obudde bukyali bannange wantu wano banajja ebintu bino biyinza obutaba birungi kati olw'okuba ati bano balina kawo mentality ne sisitimu ey'okutta balowooza nti bagenda kumalawo Abaganda n'okubatta naye bano bba basomera ebbaluwa mu bbaasa bamugamba mukulu tumanyidde abantu bano naye wane wantu si waffe twandikendeza kamanyiiro yabazeemu ekintu kimu ladies and gentlemen byonna biwulidde I will try to control the situation kati control the situation omugimanyi Museveni kasitaga nti I will control the situation kasita abagamba nti I will control the situation ekiddako mba mugenda kiwulira musabire nnyo kuku mavi ya kuku musabire nnyo n'erweru naye nga mazima gali nti abantu bonna ekituufu bakimanyi ne bakyebuzaabuza ng'abafuka banaaba ekyo mukitegedde bwe gutyo atugambye tusabire nnyo Kahindo Otafiire ne Erweru si lwakuba nti nno nabo bajja eno ng'abasirikale abalala ebigenda mu maaso babiraba naye basajja battu ne bakazi battu abali mu magye bakozesebwa naye batuuka ate nabo ne balaba nti kiyitiridde bannayuganda tubanyigirizza ekimala bannayuganda beetaaga okulekeramuuko ku buweerero eggwanga lye tubajoogeramu lyabwe bandibadde nti bakola ebikolwa ebyo nga bajooga bannayuganda naye ate nga bo beewa ekitiibwa nga bannamagye abakulembera eggwanga lino naye kyannaku tibatukulembera ne batucunya ne batunyiga mu ngeri yonna gye baagalamu kyokka ate nabo mutabani wa Museveni abayisa ng'obubizi bw'oku ttale nti abajooga okutuuka ku levo esembayo beekyaye ne balabula mwami Museveni nti mutabani we omugambeko Museveni tayagala muntu amwogerera ku ntebe era tayagala muntu amwogerera ku mwana we kitegeeza nti abantu abo ke baavuddemu omwasi eyaabwe eyinza okuvuunikibwa naye ne neewuunya bajjeno bano nti balina buli ekisoboka levo gye baliko ne Museveni gy'aliko mu magye kubanga bonna bajjeno ne weewuunya nti lwaki bo bakkiriza okufa ng'ebiyenje olw'okuba boogedde amazima lwaki tebalaba nti omusajja ono ke twogeddeko ayinza otufuukira ekizibu ne bamwesooka bagenda kukkiriza bo famire zaabwe zibeerenga mu miranga olutatadde naye ng'ate nabo basobola okubaako kye bakola kubanga singa baba tebasobola kubaako kye bamukola nga y'omuntu waakiri mutabani we basobola omutuukirira ne bamukolako emikolo ne bakomya ejjooga eryo naye bakoma kubyogerako bwogezi munnange kubigamba taata wa mwana naye nga ye taata w'omwana talina kyagenda kusuusaamu kugamba mwana we nti lekeraawo okujooga bajjeno bange wabula akuba bukubi mu ngalo kuba kimanyi nti abo abantu omwana we abatya nnyo agenda banyiga ayanguyize mutabani we okuggyawo abantu abo oyo omwana baasinga okutya anyiiga nnyo n'okusinga gwe ategedde kyali muwuliriza bigambo byange bino mbyogera mbikakasa ate sibiddamu omuntu eyeefuula kyali mubi nnyo ate kasita omumanya kyali anyiiga nnyo n'okusinga bwe wanditegedde kubanga ate baagala bamanye omuntu asinga obuzibu n'obutemu mu Uganda ye muntu gwe bayita Omunyarwanda eyali yeekwese nga tayagala mutegeera njogera ku Munyarwanda eyeekweka nga tayagala mutegeera bwe ngenda okwogerako olwaleero omuntu yenna nga yazaalibwa mu Uganda abeera munnayuganda era nendaga muntu afuna Uganda kebere passport era tewali akulinako buzibu omuntu yenna atazaalibwa mu Uganda si munnayuganda era omugamba nti si munnayuganda kimuluma nnyo okusinga ggwe ate akizudde nti si munnayuganda
Munda Uganda tolinayo nsindala gyogenda genda mufuke munnansi wansi eyo naddala ku lukalu lwa Africa kizibu. Ogenda sigala buli munda Uganda. Okimanyi bulungi nnyo nti munda Uganda teri muntu yenna akkirizibwa mu gwira gula ttaka mu Uganda nga si munda Uganda. Ompulirize bulungi nnyo. Gwolooza lwaki Museveni n'akabinja ak'Abanyarwanda bwe batta bannayuganda bo ku sayidi eyaabwe kirungi nnyo era kibakolera. TV, radio, buli wamu tebakyogerako. Naye bwe tuvaayo kyogerako, abantu abo bennyini bagamba tuli tribe nga twogedde ku kuttibwa kwaffe bannansi. Here is my question. Yoseriti Bahaburwa, a man from Rwanda, why is it that talking about the assassinations, the killing, the eliminating Ugandans, becoming tribal? Why is it that when we come out, we talk about land grabbing in Uganda, it becomes tribal? Why is it that when we come out and we mention the people who are in regime, taking over government posts, and they are coming from one family, in one tribe, it becomes tribal? So you want us to be killed and we keep quiet, and we don't talk about the people who are in the same uniform killing we indigenous Ugandans? Chenkoboza. Lwaki bwe twogera ku bantu abatuttanga batutta Banyarwanda ate Abanyarwanda kibaluma nnyo era olyava naga nti gundi ali tribal, so oyagala nzo nzite nga nzise mumanyi nti Munyarwanda ate nsirike? No, ekyo tekigenda kukola. Bani abatta Bannayuganda? Ansami Museveni bani abatta Bannayuganda? Abanyarwanda abakaminja kubatta Bannayuganda, so mwagala tusirike. Mututte tusirike tuleme kwogera nti abatutta Banyarwanda. Bwe twogera ku kiwamba ttaka n'okutwala amataka ga Bannayuganda, bani abatwala amataka ga Bannayuganda? Banyarwanda. Era oyagala tusirike. It's the same disease which happened in the northern part of the country. It's Balaro from Rwanda having national identification from Rwanda. They are taking ownership over the land in northern Uganda, and the indigenous Ugandans from northern Uganda have been killed and massacred. But you want also northerners to keep quiet, to sit down and witness the atrocities, and you want them to keep quiet.